Bwana Beni. Bwana
Wangi Juli agambye ki? So njagala oyongere okukubira abannayuganda ekifaananyi ku onyikize ekintu oba omugaso gwa biodigest eno ddala omunnayuganda ali yayongera omumanya engeri gyemuyambamu. Kakati biodigester eyina emigaso mingi, nnyo okusinziira ku erigundi yaffe enkadde. Omugaso ogusooka biodigester ya layisi okusinziira ku erigundi yaffe enkadde. Bayo ya layisi nnyo, bakasitoma betukoleddeko ekyo bakiweerako obujulizi, n'abalala batukubiddeko bakiweerako obujulizi. Ya layisi nnyo okusinziira ku eri yaffe enkadde. Ekyokulala etwala ennaku ntono nnyo okuggwa ejja kutwalira ennaku wakati w'olumu n'ennaku 3 ebeera emaze okukola ki okuinstoolinga wano, ng'ekisigadde mpozi kutambuza pipe drainage. Tumuyita drainage work, kutambuza pipe okuva mu nju paka ku system wano, naye nga ogiinstoolingawo kikutwalira ennaku ntono nnyo. Ekyokulala naddala bannaffe abali awafunda n'abo bennyininyini abali awagazi, lwa nsonga nti tegendako kisiraabu kino eno kyewalabanga oluusi kiriko fuuti zaakyo 15 ku 2, kiba kisse space nnene nnyo. So ekirungi kya biodigester tugenda kuzzaawo ettaka lyawo nga we twalisanze, ettaka liddawo wafuuke muswetwe nga ekyabadde. Omugaso ogw'okulala space yo ogisigaza nti olw'okuba nti tubiseewo bulungi ettaka ne liddawo nga eryabadde, kebe emmotoka yo okola ki ogiyingiza n'ogipaakingako kungulu. Ekitali ku erigundi yaffe nti twateekangako kisiraabu nga gundi ekifo ekyo kiba kikoze eki maybe okyolezaako, naye wano eno obiseewo bulungi ettaka, peva zo zigendako, omuddo gwo gusimbako, pasikalamu gwenjogerako. System ng'eri eyo bali bajja babuuza gundi yo eririddawa, naye ng'eri wansi eyo waliko pasikalamu, oluusi oyo opaakinga nako emmotoka yo. Ekyokunuunwamu ekyo, okunuunwamu tenuunwamu tukiyita no emptying. Tetunuunamu mu biodigester, pozi nga etwagambyeko just mayinja geetaaga service eyo mudda oluusi nga nawafadda n'abaana be balikola ki be baliga service nga amayinja, naye nga yo tenuunwamu nga olaba gundi yaffe eri enkadde nti n'emyaka giba 2 3 ojja kujja okole ki onuunemu. Atwetaaze ojja tusanga Kamokya, tuli plot 45 Prince Charles Drive gye tusangibwa. Ennamba z'essimu kanziddemu. Airtel eri 07017 66992,
n'endala MTN 0789224230 n'ennamba zaffe endala tulina ennamba nga 3 zonna weeziri wansi awo zonna osobola ozikoonako oba WhatsApp oba ki oba ojja tutuukako tukwasaganye